Olubereberye essula ya 31 okutuuka ku ya 35. Nawulira ebigambo by'abatabani ba Labani nga boogera nti Yakobo byonna ebyali ebya kitaffe abimuggyeeko, era mu ebyo ebyali ebya kitaffe mwafunidde ekitiibwa ekyo kyonna. Yakobo n'alaba amaaso ga Labani era laba nga tegakyafaanana gy'ali ng'olubereberye. Mukama n'agamba Yakobo nti ddayo mu nsi y'abajjajjaabo era eri baganda bo, nange n'abeeranga wamu naawe. Yakobo n'atuma n'ayita Lakeri ne Leeya bajje mu ddundiro awaali ekisibo kye. N'abagamba nti ndabye amaaso ga kitammwe nga tegakyafaanana gye ndi ng'olubereberye, naye Katonda wa kitange yabeeranga nange. Era mumanyi nga naweereza kitammwe n'amaanyi gange gonna, yannimba n'awanyisanga empeera yange emirundi 10, naye Katonda teyamuganya kunkola bubi. Bwe yayogeranga bw'ati nti ezabujjagijjagi ze zinaabanga empeerayo, ekisibo kyonna ne kizaala ezabujjagijjagi. Era bwe yayogeranga bw'ati nti ezaabiwuuga ze zinaabanga empeerayo, ekisibo kyonna ne kizaala ezaabiwuuga. Bw'atyo Katonda ensolo za kitammwe yazimuggyako n'aziwanze. Awo olwatuuka mu biro, ekisibo bwe kyawaka amawako, ne nnyimusa amaaso gange ne ndabira mu kirooto, era laba embuzi ennume ezaalinyira ekisibo zaali za biwuuga n'eza bujjagijjagi n'eza kiweewoweewo. Malayika wa Katonda n'aŋŋambira mu kirooto nti Yakobo, ne njogera nti nze nzuuno. N'ayogera nti yimusa kaakano amaaso go olabe embuzi zonna ennume ezirinyira ekisibo za biwuuga n'eza bujjagijjagi n'eza kiweewoweewo, kubanga ndabye byonna Labani byakukolera. Nze Katonda w'e Beseri, gye wafukira amafuta ku mpagi, gye wanneeyamira obweyamo. Kaakano golokoka ove mu nsi eno oddeyo mu nsi gye wazaalirwamu. Lakeri ne Leeya ne baddamu ne bamugamba nti tukyalina omugabo oba obusika mu nnyumba ya kitaffe? Tetubalibwa nga bannaggwanga gy'ali, kubanga yatutunda, era n'ebintu byaffe abiriiridde ddala. Kubanga obugagga bwonna Katonda bw'aggye ku kitaffe bwe bwaffe era bw'abaana baffe. Kale kaakano kyonna Katonda kyakugambye kikole. Yakobo n'alyoka agolokoka ne yeebagaza abaana be ne bakazi be ku ŋŋamira, n'atwala naye ebisibo bye byonna n'ebintu byonna bye yali yakuŋŋaanyizza. Ebisibo bye yali afunye bye yakuŋŋaanyiza mu Padanaramu agende eri Isaka kitaawe mu nsi ya Kanani. Labani yali agenze okusala ebyoya by'endiga ze. Lakeri n'abba baterafi ba kitaawe. Yakobo n'agenda mu kyama Labani Omusuuli nga tamanyi, kubanga teyamubuulira ng'adduka. Bw'atyo n'adduka ne byonna bye yalina, n'agolokoka n'awunguka omugga, n'akyusa amaaso ge eri olusozi olwa Gireyaadi. Ne babuulira Labani ku lunaku olwokusatu nga Yakobo yadduka. N'atwala naye baganda be, n'amugoberera olugendo lwa nnaku 7, n'amutuukako ku lusozi Gireyaadi. Katonda n'agira Labani Omusuuli mu kirooto ekyekiro, n'amugamba nti weekuume oleme okwogera ne Yakobo newankubadde ebirungi newankubadde ebibi. Labani n'atuuka ku Yakobo. Yakobo yali asimbye eweema ye ku lusozi, ne Labani ne baganda be ne basimba ku lusozi Gireyaadi. Labani n'agamba Yakobo nti wakola ki okugenda ekyama nga simanyi, n'otwalira ddala abaana bange ng'abanyagibwa n'ekitala? Kiki ekyakuddusa ekyama ng'onkissa ng'ogenda, n'otombuulira ndyoke nkusabire n'ekinyumu n'ennyimba n'ebitaasa n'ennanga, n'otoŋŋanya kunywegera batabani bange ne bawala bange? Kaakano okoze kya busirusiru. Kiri mu buyinza bw'omukono gwange okukukola obubi, naye Katonda wa kitammwe yayogedde nange ekiro. Oleme okwogera ne Yakobo newankubadde ebirungi newankubadde ebibi. Ne kaakano oyagala nnyo okugenda, kubanga olumirwa nnyo ennyumba ya kitaawo, naye kyewava obba bakatonda bange kiki? Yakobo n'addamu n'agamba Labani nti kubanga natya, kubanga nayogera nti oleme okunziyako bawala abo olw'empaka. Buli gw'onoolaba ng'alina bakatonda bo taabe mulamu mu maaso g'abaganda baffe. Yawulamu ebibyo ebiri ewange obyetwalire, kubanga Yakobo yali tamanyi nga Lakeri ye yababba. Labani n'ayingira mu weema ya Yakobo, ne mu weema ya Leeya, ne mu weema ey'abazaana bombi, naye n'atabalaba. N'ava mu weema ya Leeya n'ayingira mu weema ya Lakeri. Lakeri yali atutte baterafi n'abassa mu matandiko g'eŋŋamira n'abatuulako. Labani n'ayaza mu weema yonna, naye n'atabalaba. N'agamba kitaawe nti mukama wange
aleme okusunguwala kubanga siyinza kukuyimirira woli kubanga ndi mu mpisa y'abakazi. N'anoonya naye n'atabalaba batteraafi. Yakobo n'asunguwala n'ayomba ne Labani. Yakobo n'addamu n'agamba Labani nti, nsobezza ki? Nkoze kibi ki okungoberezesa embiro? Kubanga oyaziza ebintu byange byonna. Kiki ky'olabye ku bintu byonna eby'omu nnyumba yo? Kiteeke wano mu maaso ga baganda bange ne baganda bo batusalire omusango fembi. Emyaka egyo 2 nabeeranga naawe. Endiga zo n'embuzi zo enkazi tezisobolanga, n'ennume ez'omu kisibo kyo siziryanga. Eyataagulanga ensolo saakuleeteranga, nze nafiirwanga eyo. Wagivunaananga mu mukono gwange, obanga yabbibwa misana oba yabbibwanga kiro. Bwe nabeeranga bwe ntyo emisana, omusana gwanzigwerangako, n'ekiro empewo n'otulo twambolanga mu maaso gange. Emyaka egyo 2 nabeeranga mu nnyumba yo, nakuweererezanga emyaka 14 olw'abawala abo bombi, n'emyaka 6 olw'ekisibo kyo. Naawe wawaanyisanga empeera yange emirundi 10. Singa Katonda wa kitange, Katonda wa Ibulayimu era entiisa ya Yakobo teyabeeranga nange, kaakano tewandiremye kunsindika bwereere. Katonda alabye okubonaabona kwange n'okutegana kw'emikono gyange, n'akujunga ekiro. Labani n'addamu n'agamba Yakobo nti, abawala be bawala bange, n'abaana be baana bange, n'ebisibo bye bisibo byange, ne byonna by'olaba bye byange. Ne leero nnyinza kukolera ki bawala bange bano oba baana baabwe be baazaala? Kale nno kaakano tulagane endagaano nze naawe ebeerenga omujulirwa eri nze naawe. Yakobo n'addira ejjinja n'alisimba okuba empagi. Yakobo n'agamba baganda be nti, mukuŋŋaanye amayinja. Ne baddira amayinja ne bagatuuma entuumu, ne baliraawo awaali entuumu. Labani n'agituuma erinnya ye Galusakaduusa, naye Yakobo n'agituuma Garedi. Labani n'ayogera nti, entuumu eno ye mujulirwa eri nze naawe leero. Erinnya lyayo kyeryava liyitibwa Geredi era Mizupa, kubanga yayogera nti, Mukama atunulenga wakati wange naawe bwe tulibanga tetukyalabagana. Bw'onoobonyabonyanga abaana bange era bw'onoowasanga abalala awali abaana bange, tewali muntu ali naffe, laba Katonda ye mujulirwa wakati wange naawe. Labani n'agamba Yakobo nti, laba entuumu eno era laba n'empagi eno gye nsimbye wakati wange naawe. Entuumu eno eneebeeranga omujulirwa, n'empagi ebeerenga omujulirwa, nga nze siriyita ku ntuumu eno okugenda gy'oli, era nga naawe toliyita ku ntuumu eno n'empagi eno okujja gye ndi okukola obubi. Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Nakoli, Katonda wa kitaabwe alamule wakati waffe. Yakobo n'alayira Isaaka. Yakobo n'aweerayo ssaddaaka ku lusozi, n'ayita baganda be okulya emmere. Ne balya emmere, ne babeera ku lusozi, ne bakeesa obudde. Awo enkya mu makya Labani n'agolokoka, n'anywegera batabani be ne bawala be, n'abasabira omukisa. Labani n'agenda n'addayo mu kifo kye. Bereberye Essula ya 32. Yakobo ne yeegendera, ne bamalayika ba Katonda ne bamusisinkana. Yakobo bwe yabalaba n'ayogera nti, lino ly'eggye lya Katonda. N'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Makanayimu. Yakobo n'atuma ababaka okumukulembera eri Esawu muganda we mu nsi ya Seyiri, ye nnimiro ya Edomu. N'abalagira ng'ayogera nti, bwe muti bwe muligamba mukama wange Esawu nti, bw'ati bw'ayogera omuddu we Yakobo nti, natuulanga ne Labani n'embeerayo okutuusa kaakano, era nnina ente n'endogoyi n'ebisibo n'abaddu n'abazaana, era ntumye okubuulira mukama wange ndabe ekisa mu maaso go. Ababaka ne bakomawo eri Yakobo nga boogera nti, twatuuka eri muganda wo Esawu era ajja okukusisinkana n'abasajja 4 wamu naye. Yakobo n'alyoka atya nnyo ne yeeraliikirira, n'ayawulamu abantu abaali naye n'ebisibo n'ente n'eŋŋamira okuba ebibiina 2. N'ayogera nti, Esawu bw'anaatuukira ku kibiina ekimu n'akikuba, ekibiina ekinasigalawo kinaawonawo. Yakobo n'ayogera nti, ayi Katonda wa jjajja wange Ibulayimu era Katonda wa kitange Isaaka, ayi Mukama eyaŋŋamba nti, ddayo mu nsi y'ewammwe era eri baganda bo, nange naakukolanga bulungi. Sisaanira newankubadde akatono mu kusaasira kwonna n'amazima gonna bye wagirira omuddu wo, kubanga
nawunguka Yorudaani guno nga nina muggo gwokka ne kaakano nfuuse ebibiina 2. Nkwegayirira mponye mu mukono gwa muganda wange mu mukono gwa Esawu kubanga mutya aleme okujja okunzita ne bannyaabwe n'abaana baabwe. Naawe wayogera nti siremenga kukukola bulungi era naafuulanga ezzadde lyo ng'omusenyu ogw'oku nnyanja ogutabalika olw'obungi. N'asulaawo ekiro ekyo n'atoola ku ebyo bye yali nabyo okuba ekirabo kya Esawu muganda we. Embuzi enkazi 2 n'ennume 2, endiga enkazi 2 n'ennume 2, eŋŋamira eziramulwa 3 n'abaana baazo, ente enkazi 4 n'eza sseddume 10, endogoyi enkazi 2 n'abaana baazo 10. N'abiwa mu mukono gw'abaddu be buli kisibo kyokka. N'agamba abaddu be nti, munkulembere musomoke museewo ebbanga wakati w'ekisibo n'ekisibo. N'alagira eyakulembera ng'ayogera nti, Esawu muganda wange bw'anaakusisinkana n'akubuuza nti oli waani era ogenda wa? N'ebyo ebiri mu maaso g'obyani? N'olyoka ogamba nti bya muddu wo Yakobo, kye kirabo ekiweerezebbwa mukama wange Esawu. Era laba naye ali nnyuma waffe. Era n'alagira n'owokubiri n'owokusatu ne bonna abaagoba ebisibo ng'ayogera nti bwe muti bwe munaagamba Esawu bwe munaamulaba. Era munaayogera nti era laba omuddu wo obo ali nnyuma waffe kubanga yayogera nti n'amuwooyawooya n'ekirabo ekinankulembera ne ndyoka mulaba amaaso ge, mpozi anannyaniriza. Awo ekirabo ne kimukulembera ne kisomoka naye yennyini n'asula ekiro ekyo wamu n'ekibiina. N'agolokoka ekiro ekyo n'addira bakazi be bombi n'abazaana be bombi n'abaana be 11 n'asomokera mu musomoko gwe Yaboki. N'abatwala n'abasomosa omugga, n'asomosa byonna bye yalina. Yakobo n'asigalayo yekka. Omusajja n'ameggana naye okutuusa emmambya bwe yasala, era bwe yalaba nga tajja kumumegga n'akoma ku mbalakaso ye. Embalakaso ya Yakobo ne yeereega ng'amegga naye. N'ayogera nti nta kubanga emmambya esala. N'ayogera nti sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa. N'amugamba nti erinnya lyo gwani? N'ayogera nti Yakobo. N'ayogera nti erinnya lyo terikyayitibwanga Yakobo obula Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda era n'abantu era osinze. Yakobo n'amubuuza n'ayogera nti nkwegayiridde mbuulira erinnya lyo. N'ayogera nti kiki ekikumbuzisa erinnya lyange? N'amuweera eyo omukisa. Yakobo n'atuuma ekifo erinnya lyakyo Penueri, kubanga ndabaganye ne Katonda mu maaso n'obulamu bwange buwonye. Enjuba n'evaayo n'emwakako ng'awunguka Penueri, n'awenyera olw'ekisambi kye. Abaana ba Isirayiri kyebava balema okulya ekinywa ky'ekisambi ekiri ku mbalakaso okutuusa leero, kubanga yakoma ku mbalakaso ya Yakobo mu kinywa ky'ekisambi. Olubereberye essula ya 33. Yakobo n'ayimusa amaaso ge n'atunula era laba Esawu ng'ajja n'abasajja 4 wamu naye. N'agabira abaana Rakeri n'abazaana bombi. N'ateeka abazaana n'abaana baabwe mu maaso, n'abaddiriza Leeya n'abaana be, n'aviisaako ennyuma Rakeri ne Yusufu, naye yennyini n'akulembera mu maaso gaabwe. N'avuunama emirundi 7 okutuusa bwe yasemberera muganda we. Esawu n'adduka nambiro okumusisinkana, n'amukwata mu ngalo, n'amugwa mu kifuba, n'amunywegera, ne bakaaba amaziga. N'ayimusa amaaso ge n'alaba abakazi n'abaana. N'ayogera nti, baani bano abali naawe? N'ayogera nti, abo be baana Katonda be yawa omuddu wo olw'ekisa. Abazaana ne balyoka basembera, bo n'abaana baabwe ne bavuunama, era ne Leeya n'abaana be ne basembera ne bavuunama. Yusufu ne Rakeri ne balyoka basembera ne bavuunama. N'ayogera nti, ekibiina ekyo kyonna kye nsisinkanye amakulu gaakyo kiki? N'ayogera nti, okulaba ekisa mu maaso ga mukama wange. Esawu n'ayogera nti, bye nnina bimala, muganda wange by'olina bibe bibyo. Yakobo n'ayogera nti, nedda, nkwegayiridde, kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go, kkiriza ekirabo kyange mu mukono gwange, kubanga ndabye amaaso go ng'omuntu bw'alaba amaaso ga Katonda n'onsanyukira. Nkwegayiridde, toola ekirabo kyange kye bakuleetedde, kubanga Katonda ankoledde ebyekisa era kubanga bye nnina bimala. N'amwegayirira
n'akitwala n'ayogera nti tukwate ekkubo tugende nange n'akukulembera. N'amugamba nti mukama wange amanyi ng'abaana tebalina maanyi era ng'endiga n'ente eziri nange ziyonsa, era bwe bali bigoba ennyo ku lunaku olumu ebisibo byonna birifa. Nkwegayiridde mukama wange akulembere omuddu we, nange n'agenda mpola ng'okutambula kw'ensolo eziri mu maaso gange era ng'okutambula kw'abaana bwe kuli, ntuuke awali mukama wange mu Seyiri. Esawu n'ayogera nti kankulekere kaakano ku bantu abali nange. N'ayogera nti si nsonga ndabe ekisa mu maaso ga mukama wange. Awo Esawu n'addayo ku lunaku olwo ng'agenda e Seyiri. Yakobo n'atambula n'agenda e Sukkosi ne yeezimbira ennyumba n'akolera ensolo ze engo. Erinnya ly'ekifo kye lyava liyitibwa Sukkosi. Yakobo n'atuuka mirembe mu kibuga kya Sekemu ekiri mu nsi ya Kanani. Bwe yava mu Padanaramu n'asiisira mu maaso g'ekibuga, n'agula ekibanja gye yasimba eweema ye mu mukono gw'abaana ba Kamoli kitaawe wa Sekemu n'ebitundu by'effeeza 100. N'asimbayo ekyoto n'akituuma erinnya lyakyo Erirokosayiri. Olubereberye essula ya 34. Diina omwana wa Leeya gwe yazaalira Yakobo n'afuluma n'agenda okulaba abawala ab'omu nsi. Sekemu omwana wa Kamoli Omukiivi omukulu w'ensi n'amulaba n'amutwala n'asula naye n'amukwata, n'obulamu bwe ne bwegatta ne Diina omwana wa Yakobo, n'ayagala omuwala oyo n'ayogera n'omuwala n'ekisa. Sekemu n'agamba kitaawe Kamoli nti mpasiza omuwala oyo. Yakobo n'awulira nga yagwagwaza Diina omwana we, n'abaana be baalina ensolo ze mu ddundiro. Yakobo n'asirika okutuusa lwe badda. Kamoli kitaawe wa Sekemu n'afuluma eri Yakobo okuteesa naye. Abaana ba Yakobo ne bava mu ddundiro ne bayingira. Bwe baakiwulira, abasajja ne banakuwala ne basunguwala nnyo kubanga yali akoze ekyomuzizo mu Isirayiri bwe yasula n'omwana wa Yakobo ekitaguwanira kukola. Kamoli n'ateesa nabo ng'ayogera nti obulamu bw'omwana wange Sekemu bulumirwa omuwala wammwe. Mbeegayirira mumuweeyo okumuwasa era mufumbiriganwenga naffe, mutuwenga ffe abawala bammwe era muwasenga mmwe abawala baffe. Era munaatuulanga wamu naffe n'ensi eneebanga mu maaso gammwe. Mutuulenga omwo, mugulenga mwefunirenga ebintu omwo. Sekemu n'agamba kitaawe ne baganda be nti ndabe ekisa mu maaso gammwe era kye munansalira kye naabawa. Ebyobuko n'ekirabo bye munansaba bwe binenkana wonna nange naabawa bwe ntyo nga bwe munaŋŋamba, naye mumpe omuwala okumuwasa. Abaana ba Yakobo ne baddamu Sekemu ne Kamoli kitaawe nga bakuusa ne boogera, kubanga yali agwagwawazza Diina mwannyinaabwe. Ne bagamba nti tetuyinza kukola kino okuwa mwannyinaffe atali mukomole kubanga ekyo kyandibadde ensonyi gye tuli. Endagaano eno yokka yejja okubatuukirizisa bwe munakkiriza okuba nga ffe buli musajja mummwe okukomolebwanga, ne tulyoka tubawanga abawala baffe, naffe tunaawasanga abawala bammwe. Naffe tunaatuulanga wamu nammwe era tulifuuka ggwanga limu. Naye bwe mutatuwulire okukomolebwa, olwo tunaatwala omuwala waffe ne tugenda. Ebigambo byabwe ne bisanyusa Kamoli ne Sekemu omwana wa Kamoli. Omuvubuka n'atalwawo kukola ekyo kubanga yasanyukira omuwala wa Yakobo era yalina ekitiibwa okusinga ennyumba yonna eya kitaawe. Kamoli ne Sekemu omwana we ne bajja mu wankaaki w'ekibuga kyabwe ne bateesa n'abasajja ab'omu kibuga kyabwe nga boogera nti abasajja abo tebaagala kulwana naffe, kale batuulenga mu nsi bagulenga omwo kubanga laba ensingazi eri bamala, ffe tuwasenga abawala baabwe era tubawenga bo abawala baffe. Endagaano eno yokka yejja okubakkirizisa abasajja abo ffe okutuula nabo okufuuka eggwanga erimu. Buli musajja mu ffe bw'alikomolebwa nga bo bwe bakomolebwa. Ente zaabwe n'ebintu byabwe n'ensolo zaabwe zonna tebiriba byaffe, naye kyokka tubakkirize nabo banaatuulanga naffe. Ne Kamoli ne Sekemu omwana we bonna abaavanga mu wankaaki w'ekibuga kye ne babawulira. Buli musajja n'akomolebwa, buli eyavanga mu wankaaki w'ekibuga. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu bwe baalaba nga balumwa, abaana ba Yakobo ababiri
Simyoni ne Leevi bannyina Ddiina ne baddira buli muntu ekitala kye ne bazinduukiriza ekibuga ne batta abasajja bonna ne batta Kamoli ne Sekemu omwana we n'ekitala ne bajja Ddiina mu nnyumba ya Sekemu ne bavaayo. Abaana ba Yakobo ne babasanga nga babasse kubanga bagwagwawaza mwannyinaabwe, banyaga endiga zaabwe n'embuzi zaabwe n'endogoyi zaabwe n'ebyo ebyali mu kibuga n'ebyo ebyali mu nnimiro n'obugagga bwabwe bwonna n'abaana baabwe bonna abato n'abakazi baabwe ne babasiba ne babanyaga byonna ddala ebyali mu mayumba. Yakobo n'agamba Simyoni ne Leevi nti, munneeraliikiriza okumponyisa mu abo abatuula mu nsi, mu Bakanani ne mu Baperezi, nange kubanga omuwendo gwange mutono. Balikuŋŋaana bonna okunnumba, balinkuba nange ndizikirizibwa nze n'ennyumba yange. Ne boogera nti kirungi akole mwannyinaffe ng'omwenzi. Olubereberye essula ya 35. Katonda n'agamba Yakobo nti, golokoka oyambuke e Beseri otuule eyo, ozimbireyo ekyoto eri Katonda eyakulabikira bwe wadduka amaaso ga Esawu muganda wo. Yakobo n'alyoka agamba ab'omu nnyumba ye n'abo bonna abaali naye nti, muggyewo bakatonda abalala abali mu mmwe, mwetukuze muwaanyise ebyambalo byammwe, tugolokoke twambuke Beseri, nange ndizimbireyo ekyoto eri Katonda eyanziramu ku lunaku olw'okweraliikirira kwange era eyabanga nange mu kkubo lye natambuliramu. Ne bawa Yakobo bakatonda abalala bonna abaali mu mukono gwabwe n'empeta ezaali mu matu gaabwe. Yakobo n'abikweka wansi w'omwera ogwali mu Sekemu. Ne batambula n'entiisa ennyingi n'eggwa ku bibuga ebyabeetooloola, ne batagoberera baana ba Yakobo. Awo Yakobo n'atuuka e Luzi ekiri mu nsi ya Kanani ye Beseri, ye n'abantu bonna abaali naye, n'azimbireyo ekyoto n'ayita ekifo Beseri kubanga eyo Katonda gye yamubikulirwa bwe yadduka amaaso ga muganda we. Debora omulezi wa Lebbeeka n'afa, ne bamuziika emmanga wa Beseri wansi w'omwera, ne bagutuuma erinnya Aloninakusi. Katonda n'alabikira nate Yakobo bwe yava mu Padanaramu n'amuwa omukisa. Katonda n'amugamba nti, erinnya lyo Yakobo, erinnya lyo naye Isirayiri lye linaabanga erinnya lyo. N'amutuuma erinnya Isirayiri. Katonda n'amugamba nti, nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, oyale weeyongerenga, eggwanga n'ekibiina eky'amawanga biriva mu ggwe, ne bakabaka baliva mu ntumbwe zo. N'ensi gye nawa Ibulayimu ne Isaaka ndigikuwa ggwe, n'ezzadde lyo eririddawo ndiriwa ensi. Katonda n'ava gy'ali n'alinnya mu kifo mwe yayogerera naye. Yakobo n'asimba empagi mu kifo mwe yayogerera naye, empagi ey'amayinja, n'agifukako ekiweebwayo ekyokunywa, n'agifukako amafuta. Yakobo n'atuuma ekifo Katonda mwe yayogerera naye erinnya lyakyo Beseri. N'ava mu Beseri n'atambula. Baali babulako ekiseera batuuke e Efulasi. Lakeri n'ayagala okuzaala n'alumwa nnyo. Awo olwatuuka bwe yali alumwa nnyo, omuzaalisa n'amugamba nti, totya kubanga kaakano onoozaala omwana ow'obulenzi omulala. Awo olwatuuka obulamu bwe bwali nga bunaatera okugenda kubanga yafa. N'amutuuma erinnya Benoni, naye kitaawe n'amutuuma Benyamini. Lakeri n'afa, ne bamuziika mu kkubo erigenda e Efulasi ye Besurekemu. Yakobo n'asimba empagi ku malaalo ge. Eyo y'empagi ey'amalaalo ga Lakeri ne leero. Isirayiri n'atambula n'asimba eweema ye ng'ayise ku kigo kya Ederi. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yali ng'atudde mu nsi eyo, Lewubeeni n'agenda n'asula ne Biira omuzaana wa kitaawe. Isirayiri n'akiwulirako. Batabani ba Yakobo baali 12. Abaana ba Leeya, Lewubeeni omubereberye wa Yakobo, ne Simyoni, ne Leevi, ne Yuda, ne Isakaali, ne Zebbulooni. Abaana ba Lakeri, Yusufu ne Benyamini. Abaana ba Biira omuzaana wa Lakeri, Daani ne Nafutaali. N'abaana ba Zirupa omuzaana wa Leeya, Gaadi ne Aseri. Abo be batabani ba Yakobo abaamuzaalirwa mu Padanaramu. Yakobo n'ajja eri Isaaka kitaawe mu Mamule mu Kiriyasuwalaba ye Kebbulooni. Ibulayimu ne Isaaka mwe batuulanga. N'ennaku za Isaaka zaali myaka 108. Isaaka n'atta omukka n'afa, n'atwalibwa eri abantu be ng'akaddiye
ng'awezezza ennaku nnyingi. Esaawo ne Yakobo abaana be ne bamuziika